Okay, abali kusakata vibes tubaneza one more time. ZDJ Senior B, Darimex Wizard, Manyiga Mgongo yali ku kamera. Tuze mu ngeri endala ey'amaanyi ennyo nabasuubiza tujja kufunanga information okuva mu bantu abenjawulo buli ango yonna gye tusobodde okuaccessinga kasatubanga tusobola okutuukawo. Kyolina okukola subscribinga ku channel eno, sharinga link eno gyoleze munna ayagala okulaba osobole okubanga munyumirwa mwenna sinakindi okuba kuyiga naye abenga ayiga. Tuze atugenda tunuulira this time tugenda tunuulira ebintu bingi nnyo nnyo naye nga tuyitira mu line ya politics because gwe tuli naye ajja kucha kansala wa LC3 Bunamwaya ebera Bunamwaya ebera Kitawuni Council Bunamwaya division yeah Bunamwaya division egwawa mu Makindye Sabagabo yeah tusanso kulaba kansala tubbi amina nsanso okubeera ku sakata vibes mbadde okubeera ku sakata vibes nga manyi ga Mugongo ya muting yali ya commuting yali yavuwala lockdown ya munana we video nga bituna bikyuse kamera ndabazi upgrade manyi ga Mugongo kate nkugundewo bigenda bite babiri sina tabu osaze weight mbadde nonya akalulu tudona ensikangu abantu bali so money minded utuka ku bavubuka oba tusimanyi tuwadde sente tukwa kalulu so I think Uganda yakyuka. Okay. Uganda eri nnyo money minded. Obufuzi obuliwo bwayonona system. Okay. Niba MP betusindika mu parliament bayonona system y'okulonda. System y'okulonda omuntu wali omubuli abiki byogenda omukolera. Yes. Kati sawa zino omuntu kasita kuwa sente. Kiba kitegeza nti no kigira muntu alire ebbanga yage okubera mu parliament. Oba yona gy'omusindise nga ajjayo sente zakuwadde so that ekisanja ekigwako akomeera akwongera sente z'omusaba addemu era akola ekintu kyekimu so siwe ekitu ekyali nti obukulembeze bwafuuka business oinvestingamu nogenda nojjayo sente zo noddera noinvestingamu okitegeera so tukamba bavubuka naddala kirimu nnyo mu bavubuka muvubuka ajja n'agamba n'abbayidayo n'abakadde abakazi tebakiyina omukazi kasita akusima aba akusiimye abavubuka otulekeddeyo ki ebintu byogedde tetwagala sente wogenda mu banyi b'omwenge tugulire omwenge wogenda mu babodaboda okitegeera buli wodda nti ekintu tekikyalimu kiri nti tukolera ggwanga katukolera nsawo z'abantu abantu kyebaagala tuwe sente tukuwa akalulu otatuwa sente tetujja kukuwa akalulu kiba kitegeeza nti no politics ndwadde y'amaanyi nnyo egenda enafuya obwongo bw'abantu abasinga obungi mu Uganda naye nga kiva ku babaka aba parliament baludde mu bbanga mu parliament bebalina sente okitegeera bebalina sente ate tebaze uzispendi nga tekibalinaako buzibu kati bano ba parliament simanyi aganaga mpozi nga aganaga anayitirawo kugundi kuwa weeva eriwo eya nopu nga kyekiyinza omuyisako naye abantu baagala sente sinyabbi ntambudde bunama erina ebyalo 15 nze ndi mu lufuka wano ola mu lufuka wokanakaononawo ekininyo miliyoni nga 3 mu lufuka wokawokka tujja kusanga omuntu afiiriddwa olina okugendayo olekewo ekyabiri ojja kusanga awantu oli omwana mulwadde bwogenda okitegeera bintu bingi nnyo bintu bingi biri expensive tutandike ojjawo ekirowoozo because ebbanga lyemaze nkola naawe mu entertainment tobadde interested mu kuyingira politics ojjawo ekirowoozo out of the blue because twasemba kuva tuyingira lockdown ng'ekintu kyoliko kirala nnyo actually walina n'ekirowoozo ekyokugenda UK obeera eyo ove mu Uganda kiki wojjawo ekirowoozo tegera mu lockdown engeri gye baatuwa card permit ezitutambuza ekiro nsanga omukyala abeera mu Zana ng'alina omwana ng'agenda kuzaala ng'ali lubuto yalina omwana muto yali in between myaka nga
10-13 amwerekedde kugenda okuzaala baloko defense banyimiriza bagamba nti sebo je baliko twali tusaba tuyambireko omukyalo ono agenda kuzaala tumutwaleko mu ddwaliro Bunamwaya oba Zana waliwo amalwaliro mangi waliyo Henry Robo eriawo nowabeerawo Doctors Clinic eri wali Seguku waliwo amalwaliro mangi ne mubuuza nanga nanti sina sente bulungi ate bba wange yandekera olubuto enaku n'ennuma ne muga kati ogenda wa kati ngwentuse wano neje ngenda okuzaalira so akutuukayo naye wontwalako mu kise wontwala wano olaba kuwankulu kukulala nkisaawe waliwo eddwaliro lya KCC awo nsobola okukola ki nsobola okuzaalirawo mugamba kale tuula tugende nenjikala katemo kazuzu paka ku KCC ntuuka ku KCC ennaku yankwata senior B kuyankwata wedi mukazi yazalira ku mulyango gw'eddwaliro nga muyingiza we yazalirawo nga yali atuuse mangu oba yatuuka badokita badda mugamba nti nate wano siwonywere eddagala olina okugenda ate wanywera eddagala mu kisenyi ne bagamba naye omukazi ono atuuse emotoka yange odde yagiyemu dda amazzi agalaga nti naatuuse nagamba anadde obuzibu si bwaffe obuzibu bwe bubwe biki tubagamba nnyo nti obana batera agende wakiri abeere kumpi n'eddwaliro nagamba which kind of life is this tuba tukyali awo omukazi n'azaala bambi n'azaalira awo talina byakozesa bati omukwatako ekipande kiraga mulwadde wa siriimu kugamba bintu nga bingi nnyo nagamba wow division enamba mwembeera talina na ambulance esokutwala abatuuze baayo nagamba no I need to wake up maybe there's a reason why God created me to nampa fame jenina maybe I can do something okuba nti nyongerako ku tafaali era kinasooka okukola nengenda mu bondi eriawo nakawa nembabuuza ambulance ya sente mmeka nenga ambulance ya milioni 7 namba ambulance ya milioni 7 nembuuza LF3 chairman akola biki ku division nga LF chairman ya abakulira ba LCs ba chairman bali mu division eyo abaloko council aba assigninga our tenders assigninga akola ebintu bingi ngamba kitegeza LC3 chairman ali entitled okubanga aso kuleta ambulance ubunamwaya nebeera wa ku division kwa bunamwaya ina zones 15 zones 15 ezo mulimba ba chairman b'ebyalo 15 kibategeza chairman w'ekyalo reportinga woli asomuga nti munaye ku kyalo kyaffe kuno tulinayo omulwadde tulinayo omuntu gwe tusuubira okuzaala anytime naye tubadde tusaba batuwejjukira lockdown nga tukirizibwa kutambula okitegera so ate ba chairman abasinga obungi bali educated enough okitegera nti bintu bingi nnyo nengamba no let me just come out nesimbewo njagala kuva mu Bunamwaya nga nguze ambulance njagala kuva mu Bunamwaya nga nkyusiza ebintu bingi nnyo ndeba kukyusa kisokera dda ntino wenagenda ko waliwo movit nge ebitundu 7 ebiri mu movit tebasula mu Bunamwaya abakolera movit kati tebalondera mu Bunamwaya basula mbapangisa naye tebalondera mu Bunamwaya whereby nyo okujuza kankujuza mabega LC3 chairman awa tender yakiriza okole business yo business operation mu kitundu ekyo so nga ate singa okira ku majango li LC3 chairman ngo yagaliza Bunamwaya woba ogera gaba tender bango ogera kiriza muntu okole business omuntu oyo mugaba ndi munange tugera kuwa business tuganye naye nkusaba 80% oba 50% balina kubeera batuuze balozi ba Bunamwaya nga balonda nga basinzira Bunamwaya era ng'endagala muntu yagamba alondera mu kitundu wekiri ava mu Lufuka ava Nankinga ava Kirimanyaga ava mu bitundu byaffe bye tulina dana kuba nti omuntu tetugaffe naffe tuli Bannayuganda naye ekitundu kyo kyosinziramu tekisinga okuba ekikulu abasinga obungi bava Makindye abasinga obungi bava Nateete abasinga obungi bava mu byalo ebiriraanye Bunamwaya so nengambira dda nti I need to work on nga nkyayina ability nani supposed kuba nze unagamba Uganda yantamata dda ngekyantama Uganda si because tino ndi bubi ekyantama Uganda nti
abantu abali mu Uganda abantu bali selfish ku mirimu mulamu baffe bwa bulijjo balandi road ebintu bingi nnyo ebireetera abantu okubeera selfish nengamba ankoyo okubeera mu Uganda njaga genda either Canada oba UK. Yeah. Okay. Tuenza nyo obadde ogamba nti kansala reportinga akola yaga batenda mu kitundu bintu bingi byomenyawo. LCC chairman agaba tenders mu kitundu mu division asoloza emisolo mu division akola enguudo ezambuka mu byalo ebyenjawulo mu division. I think abeera ne in charge ku masomero ga government ne police eri mu bitundu eyo mu division eyo. Akola ne kyekirala akola ebintu bingi nnyo bingi byakola. Abanga yali mu makati gaba LC1 sente kuba sindika government wezisindika zitokera ku zina zitukira dene zitoka zidda eza division ene zitukira ku chairman LC3. Okay. Yasana gantu lero bannange tugakola lugudo lwa lufuka oluva ku kolansi lero bannange lufuka ogimanyawo mu lufuka awo mulimu enkuba wetonya teri muntu asala ebyo byonna LC3 chairman asobinogera eddagala. Niyo obuzibu baddewo nti bonana badde ba LC3 chairman babu namwaya badde ba DP ebbanga ddene nnyo era DP yamaanyi eno yamaanyi nnyo usanga amakawa nga maama wa DP tata wa DP abana ba DP nga tolina kyobagamba balonda wali enkumbi londawo nika DP bajawudde mu mirundi egyo segera ate nga DP badde na nkizo ebbanga ddene nange yeri wogena no mu nfuufu abaddeko ya bamu esente z'okukola oluguudo tiyalukola mumanyi lwaki tiyalukola for God and my pocket bwekito wekiri Uganda system wekiti wekiri senior B system yegana nga weyatuuka bwekiti wekiri for God and my pocket. Woyogera ku nkulakulana ya Bonamwaya division gwoba reportinga wa olowooza gyo reportinga tebagamba enkola gy'osanze ogi tulina otambula nayo naawe n'osigala nga ofollowinganga ebibaddewo nokyabako kyosaawa. Ekinyambi kiri kinjuka kyokka nti ngenda njiga politics ono mpolampola Celebrity Show nti omuntu chairman OC3 bw'aba nga alina empisa ennungi nga tali mu ntalo gavumenti emuyamba eyamba ekitundu kikulaakulane naye okera ku makya nekikusanga nti no obisana ne gavumenti kiba kizibu ekitundu ky'okukulaakulana naye gwe oba ofuna ssente nga gwe basindiseeyo naye ekitundu kyo kyekikulaakulana oba ofuna omusalago naye nga gavumenti tekola byosaba naye oba nga bakusanga oli nuto toyina oli awo toyina woogwa gavumenti ekola byoyagala because gwoba onforcinga ebintu ebikolebwa. Bonamwaya tulina ebintu bingi mu zoni yange mwendi gye batalufuka mulimu abavuka bakuba ebikonde babeera awo ku kisawe kyawo mu lufuka muno naye abavubuka abo bava ne balinnya n'ennyonyi ne bagenda ne bakuba ebikonde naye teri muntu anotisinga bintu ebyo. Kugamba boxing club egumidde segumidde boxing club egumidde ebeera ne ring ebeera ne patching bags ebeera n'ebintu bingi naye abavubuka abo bambala gloves tunatraininga ku munne punching bag batekamu musenyu omuntu obutonotono naye otunula punching bag teweza nakakadde osegera ringi yekoke ebbeeyi nti sectors omuntu obuli individual obutinitini bwe busana okera ku makyokola kukumakinga omuvubuka ntino mu talent musobola okubeera nti muvaamu ekyokola tugenda mu education system nti baana bangi nnyo basomye kuva P7 nayita nafuna buna mama wenga mwavu tata mwavu tasobola kweyongerayo nayolekera oba tekiriko nayolekera okukola ekintu naye ensonga ate oba LC3 chairman amasomero ga gavumenti galina scholarship ez'enjawulo osogera noga ntino tugeze mu Nankinga mulimu omwana asomye obulungi chairman bulya mu Nankinga yamwe oli omwana afunyeyo obuna asomye obulungi tumuyambe yesobola bate yesobola byebyo byino soko okukola. Bwogamba nti gavumenti bw'obanga oli ku neutral ground gavumenti ekuwuliriza esobola okuyamba ne obanga towagira kibiina kyabwe
toli ku neutral ground oli mu people oli mu NUP tobe threat mu government ya Bwanamwaya division siso akoya threat omuntu abera threat ye muntu avuma criticizing a government nze sagala government eriko but ntunya n'ekirungi government byekoze okutuwa eddembe yes emirimu tegiriwo but end of the day waliwo ebintu byogamba ntuna yensima kino nekino otegera nti nze wentuukere wadde ndi wa NUP sijja kera kumacha kuddira busungu bwe nina ku government ate mbuguza omuntu wa bulijjo anonya solution anonyo mudabiza anonyo kera kumacho mulaga nti there is hope tomorrow kinkatakata kunganze OT3 chairman ogamba omuntu kino muvubuka nti mu bikodo sofuku wakabi oyina kola what mulimu abayimbi bangi kusokola what mulimu abasoma bangi nafuna bulungi nenga OT3 chairman asokera kumacho musakira naga ntumanyi katukuwerere paka onotuka senior 4 okitegera tufune scholarship otuke mu senior 4 tukufuwele tufune scholarship otuke makerere ovudde mikago ofunye osomye bulungi nnyo okitegera kubanga enkizo weziri oba n'eddobozi ly'amaanyi gwaba amanya amasomero agali mu Bwanamwaya baticha bonna company zonna twagala kunga nti ngende kumachenga ndifuse OT3 chairman ngalenga ntino nganza chairman taddo milioni 10 nina moviti nkuwandikidde ebbaluwa netaga ambulance netaga buyambi bwa milioni 10 moviti so kungana nza kuwatenda tesobola because gwe kamala byonna wecho division kyokigeza buli company ebekuwulira buli company ebekuwetaaga abayole ebisasiro ogaba tenda ezokuyita ebisasiro ezogaba ennyama ebingi nnyo birina okukola ngo OT3 chairman kiba kitegeza ntino opportunity weziri nejasitwako nga for God and my pocket njagala kyange nefako na family yange nefako na kibiina kyange kikiri mu Uganda era kyebatusigamu nti omuntu omulala wajja tomakinga olina okumakinga gundi tebakyamakinga busobozi tumakinga ani alina sente ani aludde mu system ey'obufuzi otegera so nga ate abantu bangi nnyo balina obusobozi naye tebalina majja alina endowooza nnyingi ezisookera ku maky okukulaakulanya ekitundu mwava naye talina sente teziriiwo musajja n'atambuza akagere nga nengato gira bazze kusaba kalulu egudde olubege ejjudde enfuufu nabwa maama nzize bampita gundi njaga kumpa kalulu nasoka muzimula otegera tulina netendesa egamba ntino okubeera omuntu ategera olina okwambala esuuti genda ne France olabe president wayo waba ayambalako ne jeani nefe omuntu ayambala jeani aba muyayi tosobola kusaba katu kalulu ng'oli mu jeani zo olina kwefula kyotali so nga tesi kirungi olina okubeera kikyoli so that omuntu akwagale amanye obusobozi bwo okitegera ni wano Uganda tulina that tendency egamba tino omuntu olina kubeera nga olina experience nyingi nnyo mu kintu nadde ndi awo nga ndaba ku bantu bali ku Facebook nga gamba gwandisigadde mu music tosobola nebuuza lwaki onnimitinga omanye obusobozi bwange ondabidde ku Facebook netomanyi ntalo zennwanye kutuuka kubeera radio presenter kubeera nga nina following y'abantu abampuliriza kyoga okungamba nti senior B ku myaka nyamaze ku radio nga nsobola okwogera eddoboozi lyange omuntu naawulira agamba maybe nange nsobola okufuuka wakabi maybe nsobola okubeera the greatest maybe nsobola okukyakivinga kino nakyakivinga nentuuka ku OT3 chairman wali nga nsobola okusakira abavubuka abakyala abantu abakulu nennema etya nga mba nenkola ku radio ng'olusi nkwata nekusente nenyamba abantu ab'enjawulo olwo ng'ate ndi wali nga nina obuyinza obukulyetinga ebintu eby'enjawulo nebinnema just lwakubanga tulina tendency embi tumaze ebbanga mu politics wa Uganda nga opposition eri mu kufairinga buli webadde yita newankubadde nga badde bagezaako nnyo okwanika obuzina bwa gavumenti eriko oba ekibiina ekifuga ng'okuddamu NUP kigenda kusobozesa okwakivinga goals zoyagala okusavinga Bwanamwaya nanze omanyi tosobola kubeera respected nga oza independent era omuntu akutwala nga omuntu atamanyi kyayina kyoyigiddemu
naye ate obeera independent obeera ku nkizo y'amaanyi nti buli muntu ena akulabanga omuntu ali virgin ali single sing and searching in time kanchitamingo wenti so ku kibuuzo ekyombuuzizza I think sikinaako kizibu okugira ku NUP ne independent baita kankubule kino even if empadde card even if tempadde card nja kuyita wate nja kalya ng'obuyinza ibulagira nkigamba lero nakuza omwezi meka lero 10 nkigamba kati nja kalya kubanga Katonda ali ku side yange okay buli muntu yenagamba nti sisobola muze mu approvinga okay wala omuntu gwe natwala ku nyumba yange nagamba ennyumba si yange mala kumuleetera ki ekyapa nga kiri mu mannya gange nagamba so nzize nkakasa abantu abenjawulo nti no I can do this okay you're not sigwenze kyolowooza kikyo nange kyendowooza kirala buli muntu alina ability ye buli muntu alina obusobozi bwe naye abantu betumitinga mu nsi batulimitinga omuntu najja ku postiyo nagamba wandisigadde mu music wobanga olina omutima obunafu n'okutya ogamba waayo osanga kituufu kyayogedde naye nze muntu akukalinga fiya yange sitya fiya numba fiya weeri kyova n'owonvuma ku Facebook I don't give a damn ekivunde kikyasobola kunkyusa kubanga okuva mu buto bwange mama nga abadde anvuma taata abadde anvuma baganda nge banvuma mikono gyange ginvuma so I'm used ku bigambo manyi obitwistinga n'embifuula ekyokulwanyisa ekyobuwanguzi ku saidi yange ate bantu batinya bakiina you can do politics at that ebeera date game nze siri date ng'omuntu nganze omuntu era siribeera date because manyi wajje nvudde mu date ow'amaanyi okunywa enjaga okukola bintu bikisiri bingi nefuka kikyendi nvudde ku street nefuka kikyendi that means kino teri kintu kyosobola kusanga musemuka kukyusa omwoyo gwange omuntu abeera date guba mwoyo gwe kuba date yeah alright woyogera ku bivumo ebibeera ku Facebook emabegako wali mu lutalo lwa people power nga nze ebbanga lyonna lyenzize nkola naawe obadde nga oyogera in favor of NRM simanya bali naye bakwano bangi mu NRM oba okibaddemu ng'ekibiina lwaki ogera in favor of NRM obadde ng'okuba people power nga tobaagala okay kankudde mwendi nze ndi muntu asima ekirungi sinya bisisima kibi kyo kikuliko sima kirungi kyoyina ntunira nnyo ekirungi ddala ekibi ekibi tekirina kyekinspiringa kindeetera kubuuza questions nyingi sirina answer yazo naye ekirungi kimpa inspiration oli DJ ebbanga ddene lyembadde nayo ng'oli DJ situnira biziina abo bubi bw'olina ntunulira ekirungi kyoyina kyonjigiriza kyenkuyigiddeko okitegeera ekiri Rwanda ekyali Rwanda emyaka egiyise kigera kutuuka mu Uganda okitegeera nti ekyenjawulo ekiri Rwanda tosobola nafulumya sex step ofulumya sex step bakutwala luzira Uganda ano free otambula nofulumya sex step oba na star okitegeera nti nowemula oba star si kyekyo bananga okwemula si kirungi senior B nga n'omwana omuto yakera ku makya okutegeera ensi tosamugana nti olinganga kino because omanyi nti kibi tekiyisa niye osanga ku Facebook omuntu ng'awemula naye nga abantu bamwagala baseka banyumirwa gonoganiza nsima ekyo osanga omuntu akera ku makya okukwata omwana wo nagamba wamulepinga wamujjako embeera n'omusiga sirimu alina olubutolo naye nga ebyaddala nga wakera ku makya senior B okukwata omwana wo nga bamukusulidde wa mwezi gumu n'otoba n'omwana wo from 0 to myaka 13 gy'aliko ategeera alina mikwano gye alina ba obbies be alina ba ogies be alina ba teacher be newaga taata we yakwebakako kiba kibenyo ddala okitegeera sikiriza mu bibi by'abantu abali mu kibiina kyendimu wazira nzikiriza mu birungi ebyekibiina kyebirina ng'okukyusa obukulembeze ng'okukera ku makya okutwala obukulembeze okucreatinga opportunities equal opportunities eri abantu nga okubeera nti n'omuntu omunauganda yenyumiriza mu nsi ye byenzikiriza musikiriza mu kuvuma sikiriza mu kuwemula sikiriza mu negativity nzikiriza into a proper channel esobola okuyamba Uganda n'omwana wange ow'enkya Melissa Gujana yagaliramu so abantu bebanvuma tebategeera buli muntu sinyambisia entegeera yose entegeera yange buli muntu alina capacity engeri kyova nti omuzungu asobola okupima obwongo bw'omuntu
nagamba ono slow learner ono si slow learner obongo bwono IQ eri bweti obongo IQ yona eri bweti buli muntu alina IQ ye Katonda gye yamutonderamu neso akira kumacha kufosinga IQ yo kutegera nga IQ yange okitegeera kati nzenze nentegera yange nawe bigwegwe nentegera yo olina ebintu byagala nti bisagala n'omukazi gwe si gwe njagala kafina twawukana okitegeera so omuntu wakera bwebakera kumacha okunvuma sakitulanga kyamaanyi nnyo gyende wabena bachallenginga okuyingira NUP najingira because nti siwagira movement era sagala movement si because nti nno ki nesi ginako obuzibu nga yo wazira nyina obuzibu n'abantu abagirimu bebawa sente nezitatuuka atogera okekera kumacha omanyi obera what not to a match not to one on one President Museveni tosa kutegeera kikyali President Museveni akira kumacha nga ntokuwadde milioni 4 ogenda okuvaawo nga azikuwadde milioni 4 notwala milioni 5 milioni 3.5 zonna neziyitira awo si yeye mukyamu by the way wabagenda mu natural sense President Museveni si mukyamu wazira abantu abamwetolodde abamubuzaabuza era si ne president waffe kigira mutuukako aba NUP yes kigira n'abantu abamwetolodde abazibu nnyo yes buli waliwo kintu kigambe ntya kekuba ku radio abantu abo tubayina kemumema kyaki abantu abo webali mulimu abantu ababenefitingira ku balinga nga onoolaba namunswa nalya kunswaza titakola osegeera naye waliwo zibayita workers mu kiswa ezitobe nnyo nenga namunswa ali awo naye ate waliwo zino eziddirye zikuuma namunswa nazo zirina okulya okitegera oyinza n'okulemesa otuuka ku namunswa tezikkiza otuuke ku namunswa beebo fe twagenda lumu ne meeting kyanyamba naye sinakira kumakya era nebaza Katonda I think mu family yange nzasusa okumeetinga President Museveni achievement ku side yange because teri mukulembeze alondebwa nga Katonda takiriza Katonda yakiza nga ndobeera nobeera nakuwa favor eyo favor we kuvaako egenda ya somebody omulala ne favor tosa kuvaako negenda somebody omulala nga gwe kenyine omuntu gwagenda okulonda tanamutegeera Katonda yalonda abakulembeze gwo muntu oyinza okuba nti londa naye si gwe alonda the Almighty God yalonda wenatuuka President Museveni mugamba naga amubeko kyemwogera nze muntu ate kubisa bifaananyi n'abantu ne mugamba naye nyimuka ne mugamba mukama nsiimye nnyo okuba nti nno ntadde ejjinja mu bulamu bwange era mbadde nsobola kukwatako mu ngalo ne mukwata mu ngalo ne mugamba nali ndoota nnyo atisiko nkulabeko face to face wenasembayo okulaba omwana waffe mu kika kyaffe yafa yafiira ku campaign zo nga mbeera gayaza yafa ne mukazi w'omulundi ogwo n'omugulira keesi n'omugulira n'emmere gye twakozesa n'omuziika wenasooka okulaba obulamu bwange nali muto nnyo nengamba ndiddamu dde okulaba omusajja ono naye Katonda yannyame nenkulaba naye mbadde kyenkusaba ki kino fe abavuka tetukwagala mullo tetukwagala tetuli kwagala because walema otutegeera walema okutegeera abavuka kyeki tuwatubala kino munsi tulibeeramu gwakeera ku makino ogaa ntino Yesu ofuuse omukulembeze naye towabala ntino abavuka tuzaala abavuka tukula ate nde betuzaala bagenda kufuuka bavubuka ate bagenda kukula bajja kuwa obuzibu tuwatuplaningira waliwo planinga Uganda economy ya Uganda binanga niwe mwali bakyaliibo fe tuwatuplaningira nambuza kigamba kyali kitegeeza ki abantu b'otula nabo ng'oplaningira ensi yaffe banywanyi mikwano gyo tuwatuplaningira ate kibi nnyo ensonga kye essaawa zino toyina buwagizi okuva mu bavubuka obanyumiza nti wabawa ddembe tebaagala ddembe baagala action toyina action oyina propaganda mungi yantunulya waati olukyali ngaina abantu bonna bagala ti olukyali no ngeyisiza eki so abakulembeze bano bwotuuka ku President Museveni si mubi naye abantu abamwetolodde be babi essaawa zino omukulu Bobi Wine ajja kutuuka naye afeesinga the same situation ayinza okuba nga Bobi Wine si mubi naye abantu abamwetolodde abamugamba Jacobo gundi abakyali bambwa abakyali banyampi okyegera abakeera ku makya ne bavuma abantu okyegera
because the government ya President Museveni mwebali abamugaba neddo oyo tomwa oyo guambo the same thing which is happening right now mu Nuupu. Instead of kuleta ku muntu kubera Nuupu eyenjawulo bajiraga nti Nuupu enetuka mbukulembeze tujja kubavuma tujja kubawemula tujja kola kino nokukuba tujja kukuba nokusosola tujja kusosola. That is what it's happening right now. Senior B tujja kuvuma tujja kuwemula tujja kusosola. It is what happening right now, Senior B. Okay. The same thing which is happening in the movement, it's happening mu Nuupu. Neta tukiraba because endowooza yaffe twagala change. Ne change tujja gifuna situ n'ekirwadde kibali kibalina naffe tukiyina. Bw'oyogera ku bati abantu baagala ekifaananyi kye baagala okulabiramu kyekiri ekyaliwo bwekyaliwo ekiriwo emirembe okunoonya akalulu olina kwambala suuti olina kuba bikalu olina kuba mu kooti era bwe tulina endowooza nti omuntu yenna yeesimbyewo alina kuba mufumbo nga gwe kasala kwero 3 olina omukyala ni mwina bulungi nnyo kubanga nze muntu eyagaana okuddamu okuteekamu relationship yange mu public. Okay. Reason being nti obeera mu entertainment industry bantu bangi olina omanyi omuyimbi yakozesa girlfriend wange ayagala muba mujja omwogereko afune fm so mubamu ebintu byentunanga nti no yes nyaga nnyo omwogera naye ate ndi mukazi watu musaasira nvumibwa buli nnaku kati bwabadde batenga bamutegedde otegera nga bamutegedde banamuyisa batya olaba bavuma Melissa talina musango atavangayo ekigambo wadde na kimu atalina ku social media oluwerekera ku makina nga bannanga eno omukazi wange mutimbye banamukola batya people evil. Kyekiki naga nti ekirwadde ekiri mu DP ekirwadde ekiri mu FDC ekirwadde ekiri mu movement kyekirwadde ekiri mu NUP ekibiina kyendimu kyekisooseera kyekisemba kino ekinnema ogenda kukyusa kibiina wekinnema sigenda kuddamu kugenda mu kibiina kyonna ebyaddala because kyekisoose kyekisemba naye ebirwadde kyekimu betuyina. Okay. Abantu abeefula abategeerera abakulembeze abantu aboogera propaganda mu bakulembeze walabye ensonga ya Eddie Kenzo omuntu yamukubidde essimu 1-on-1 talinga eyange Bobi Wine yangamba ndikodinga yakwasa akateekamu kyanjawulo n'omuntu okugamba n'omuntu okukubira verbally ne mwogera na mu recordinga okigera obukyayi buli mu bantu essaawa zino wotawagira NUP oba failure nade ntambula nga noonya akalulu ne bagamba nzijanga independent ne bagamba weno tumanyi ebibiina bibiri tumanyiyo DP ne NRM kati ogwawa ne bagamba byaddala sina kibiina kyengwamu naye nzijanga independent bagamba nedda ssebo independent bunama terya either ufuna wekwata okulya ngendo okulaba DP mulimu propaganda NRM mulimu propaganda ningamba why kangene mu NUP nate ngendo kutuka mu NUP nayo ninge biliyo sibitegere ngamba anyway kyekibina kyensoose kantigezeeko wekigaana bonamwaya nga erosekiri ngwajjira weka ku kadi ya NUP oba muliyo bangi mugenda mukamyufu olina suppose kugira ku ogu olina kujjomu era mugenda mukamyufu NUP nesalawo ani owenkizo ani w'amaanyi wali abalala bagala ekifo ekyo bangi balinga nga bataano aba NUP balinga nga bataano naye ate bonna wetuba tuweeyinga tugeze nti oweeyinga amannya oweeyinga obusobozi n'ebigendererwa oweeyinga bintu bingi nnyo. I think nyinza okubanga amasinga enkizo naye nga omanyi nti nze nolwedde ninako damage ku linnya lyange nti omukulembeze wa NUP ensi yamulaga simwagala otegeera kati kiba kimpa ekyokulabirako nti nyinza okufuna kaadi yabinza obutagifuna naye nebaba sigifunye twogeredde ku kamera eno nga tuli wano nja kulya ate nja gikuba akalulu naye ate sijja givaamu kankikuddiremu neve nifu sigifunye kaadi nja kulya nja gikuba akalulu naye ate sijja givaamu nja kujja nga independent ngenyimye kaadi nesimbewo nga independent mbakuba akalulu kibiina kyange kyenyini nkikuba akalulu ate sijja kivaamu because nze
njagala kusiima ekirungi wekiba kibi sikisiima ng'oyagala okutereeza ensi osooka kwesalako bantu balina bad mind kyovula mbeera nnyo ewaka simanyi mu gurupu w'abantu ono simanyi ono akoze kiri ono Jacob akogerako biki kikire abantu abali evil abantu abalowooza nti nno onakusooka kukola kuloga kola ebintu ebiki okitegeera so ebintu 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 nze mbyewala nnyo naye nga bakambeera ewaka nfumbe emmere yange ndabe muwola wange wemba kugenda kukola ngende nkole nkomewo ngende nkomewo sikirabinga sinywa mwenge negwa kunywa mwenge ngunywera wano ewaka Bunamwaya amaze ebbanga ng'alimu bakulembeze era mu kifo ekyo mubaddemu abantu mulimu n'alimu kati agenda kudda simanyi oba agenda kudda batagenda kudda neze binkwata ko bazze nze ngenda kwesimbawo ng'ogyeko kiri ekyakulumiza ekyomukyala n'omanya nti maybe mu byobulamu Bunamwaya alaakenga biki ebirala byogenda oteekawo ebitabadde mu Namwaya byogenda okyusa ebyabalema mu myaka gyange 5 singa Katonda nyamba n'enjirya ekisooka eddala yakuzaawo kintu kye twalina tiimu yaffe gye bayita Bunamwaya FC mwagifula Vipers mwagitunda n'omu kwe yagitunda yeesimbyewo okitegeera oba esente zayamba division zayamba ye ng'omuntu kinnoomu yagiguza Lawrence Mulindo omugagga okitegeera njaga kuyamba abavubuka mu sports njaga kuteekawo tournament za ludo tournament z'emipiira nganze kujuya nkwanga obusobozi mbulina nina katuma sporting center zokumpa ebyokugaba ebyobwereere ku Jove D yajja kuba omutuuze bland linnya ddene nga y'omuntu physical omubiri ayinza okuba nga abantu bamumanyi naye ebirowoozo byayina muye bingi wenvaawo ntunulya abakyala bano bangi nnyo babeera ewaka be bamama b'ensi yaffe naye ebitundu 8 tebalina byakukola mu division buli zone ngenda kugira abakyala 10 mbawe obumu obukuba emberenge popcorns era I think buli zone erinamu essomero buli zone eyo I think musobola okutwala popcorns ezo ku masomero gammwe ne batunda so omukyala n'afuna ekyokukola ekyenjawulo ogata kasente kameeza musajja kamulekera watudda abavubuka bo kasitoba sports nobaleetera okuba nti no obayambako oba n'ebirooto nga business nga proposal biki nobiggusa then tugera ku masomero buli mwana asinze owa P7 senior 4 senior 6 ng'afunye grades ennungi kinkatako nganze omusakirayo scholarship ez'enjawulo bino byenjoga tebibaddeewo era tebiriiwo nekinkatakatako kyamano euthithiro bikola because gwe ddoboozi lya Bunamwaya gwe ddoboozi ly'omuntu wa wansi lwakubanga we bakulonda simanyi kintu kikiri ivu ekiri mu bintu bino fame sente power ebintu ebisatu bizibu wobeera ng'olina fame ng'olina sente ng'olina power biba bizibu simanyi kiki kikyusa bwongo bw'omuntu naye there's something which is awkward kebe ng'ovudde mu Qur'ani ng'ogenze mu Bible omuntu alina sente ne fame yali muzibu tukyali kusakata vibes wano ze DJ Senior B Manyiga Mugongo yali ku kamera tulina DJ Jacob Omutuuze baida n'enguudo nzeerabidde waliwo oluguudo lwenjagala okusookerako okukola bayita olw'omunfuufu oludduyi wakola nsi lwonna paka era kyalulemesa oddukola ze mpalana ze tuyina nenga luli abaluzimbamu nnyo like lufunda abantu ogenda basengula bantu babasengula mwaka guno wala yabaddeko yabasengula omwaka guno nera sitino lugana okukolebwa senere zifuluma nezayitira fogoda na my pocket so bintu bingi nnyo byapeninga mu Bunamwaya byotunda kuno gamba wow yeno Bunamwaya ekinyinyi kiriwo nti singa osobola okukwata sente manyi sente kyekitegeeza I value money ntegeka ebivulu nebinsala nolusi nebifuna so kyengendamu nkimanyi okuyiyiza kubanga Bunamwaya eringa nga kwonookera ku ekyokutegeka ekivulu omanya enyingiza n'enfulumya wabanga gavumenti egenze nokisa abantu tugakola enguudo 5 mu Bunamwaya tugakola mu nfuufu tugenda kukola awo wansi awo waliwo omwala ne guno omwala gwa wano wegubimba
kate gutwale n'abantu kusala mu luguudo otegeera so bintu bingi nnyo ebigenda okukolebwa ku regimu yange buli kimu kyagenda okukola by the way kijja kubeera live kebe meeting angenda gikikyalinga nja gikyalinga live ku page yange abantu balaba ebintu ebitambula ajinza agenda okukeera ku makya okusooka okufuuka chairman wa wansi ennyo simanyi tugakola luguudo sigakutula mu ofiisi omwo nina okubeera nga balukola ate nga tuli live ku page yange ya DJ Jacob Mutuuze kubanga nina ekintu kyenzimba nganze sigera kumaano era wenkirya ngenda kulaga ensi nti nno isonaba si kyolowooza kiri mu busobozi bwange buli kimu kale bakola luguudo nja kubeerawo nga balukola paka lunaggwa ndulaga ensi nti oluguudo tulumaze olwa wano tugenda ku kirala ebisaawo by'emipiira bifu nja kubeerawo nga wano wembeera waliwo ekizindaalo muwulire omuntu twagala kusawa kisaawe kyaffe twagala emitwalo 15 tusawe ekisaawe kyaffe bazisaba abantu abasasula omusolo nga zigenda ku division wali naye ate division tesobola kusala na kisaawe sebe byonna byogenda okugusa toyanza nnyo bw'oyogedde ku kya okubeera live buli kadde buli project yonna gyonna banga okwatako nga chairman kitegeeza ogenda va ku mulimu gwa mawulire no tegulina agu nyingi time frame yange ozimanyi okubeera mukozi wa gavumenti omala sawa si 10 ate programu zange zitandika okuva saa 11 paka 6 gwekiro so nja kuba nayo badde tasiki yamanyi okuba nti obwongo wange bukola olwedde seebaka kyekibadde ninasoka okulwala seebaka sikoowa so that is it nalabako ng'opositinze alisti y'abantu abakwendoosinga okujja mu politics nga mulina omukulu Charles Mbiire weesiza abo abagaga bwe batyo okugusa project nga chairman L3 wetwali mu lockdown eno nafuna opportunity okumanya obulamu kyeki naye simanyi nti emmere ya muwendo nnyo naye simanyi nti nno omuntu asobola okubeera nayagayaga okufuna akawunga nga tekintuukangako nga sikirabangako nze nkimanyi nekyani nakituukako nenkiraba tiwaliwo famire ng'osanga omuntu ng'ayagayaga just kufuna tampeko y'akawunga abezeewo n'abaana be wakye yali atekemu omunnyo akalinga kakalu oba anywa obuugi bibadde mu Uganda ne mu division yange bibaddemu okitegera so abantu bano abagagga nja bakozesa nnyo kubanga abamu mikwano gyange ng'omuntu ate babeera ne project ez'enjawulo balina teri mugagga ali mu Uganda atayina mutima gwa kuddiza okitegera buli mugagga alina gye bayita fund bagita batya funding organization jaddiza lwaki tebakitulaga ekyo ekintu lwaki tuba tulaga all the time boogera ku bagagga bakoddo bagagga tebaddiza bagagga omwaki tebakitwa kikulaga abagagga ekibalemesa okuvayo noganda tuyamba tosobola kuyamba nsi yonna omuntu eka yarakedde kumbaje Bill Gates bakaliga banje bavaayo naye mu Uganda muno nti abasinga obungi batya kubanga jukira nti si buli gavumenti eriko Biden okimanyi ne Museveni alina abantu bayamba alina foundation eyiye ngaye ng'omuntu yes ne mukazi alina foundation eyiye ne mama Nabageka alina foundation ne Kabaka Mwenda Mutebi alina foundation ne mutwana wa Museveni alina foundation ngo alina foundation si maybe nzo kwate registered nengo yamba so bayamba naye tebamala gayamba tebamala gayamba beeralikira nnyo okuyamba because baba nnyo baba nnyo kizibu nnyo omugagga okwesiga nnyo omuntu kanza abasinga obungi nze wa Pepsi mu mukwano gwange kyali wange so akera kumacho gantu nga ninayo olukuŋŋaana mu Bunamwaya olw'abavubuka ne muganda muzeeyi bayinza akumpayo kuleti 10 tezimusala kuleti 10 zilinganga wono kwata 10 kikasukaawo okitegera asozimba liko olukuŋŋaana tuyita abavubuka tugamba nange abavubuka omwaka guno tugenda bakola kino tubawadde emipiira gigino tubawadde ebintu byokutradingako gloves za boxing gloves za okitegera tubawadde ludo tubawadde ebintu okitegera ebimaking omuvubuka okubeera busy bisoboka ng'okozesa abagagga just omugagga aba akusubira nti no customer credit that matters all right
nga gwe abadde tukumanyi nnyo simanyi oba wabivaako tukumanyi nnyo nga omwogezi wa Big Talent BET family omuvaidisa Musoza Kenzo nga gwe people power we yali ekuyiririzaako bw'otunuulira ekiriwo kati nti Eddie Kenzo bamutwala kaguddeyo olw'okwogera n'omuntu badawe omuntu yali ani yata voice note ya recording kojjo omugezi ali awo wa people power Nup ali omu kiki kinagambye nti abantu we bati basana okuva mu Nup simbubi ebyaddala Nup sawa zino eri virgin tosakola kintu kibi ng'osubirayo okuwangala n'ekirungi mu maaso buli wosiga ensiga embi amakungula gaba mabi katudde musini abyo kitegeere kino buli wokera ku makya osiga ensiga embi amakungula gaba mabi Nupa amakungula ensigo gye basiga mbi essaawa zino si bonna mulimba individual abasiga ensiga embi naye amakungula gye bijja mu maaso gayinza okubeera amabi singa omukulembeze tabuuka mangu n'ategeera omukulembeze abanga taata mu maka ebyana n'agaana n'otwana tulina kulaga tino simwagala n'omwagala akoze ensobi erina omugunjira n'ensobi nti kyokoze ensobi naye tumwanirize nga bw'ali osegeera nze nvumibwa buli naku nesaaza kakati abamu abali mu kibiina banvuma naye nga fenafena tulina kugoola egyo nokunga ekyo kiri kinaga nti no kapasite y'obwongo obutegeera eyawukana buli omu abamu bakyali mu byayita bw'avuma omukulembeze naye tebasiyo tebategeera nagamba Bobi Wine siyandiisa nze erisiza okutuuka wano kiba kitegeeza oba ojja okummanyira manyira ng'ompaamu akatiibwa because nze yerwaniridde mamange teyanwanirira taata wange teyanwanirira nze yafuuka sita nze yafuuka taata wange nze yafuuka maama wange so you have to give respect ate nookera ku makya noyogera ebyafaayo byo omuntu najja ku Facebook okwo nakuvuma because ebyafaayo byo ate nga gwa byeyogeredde nza byeyogeredde naloza tikijja kunnuma my dear kanjogere kino nga ntunde wemala kera ku makya nga ntunakola naye mukasa tekinnuma nookera ku makya novuma ekintu ekyo nayina ne weakness nga Melissa kyekintu kyesinga okwagala ng'okyogerako wedi buli nga njagala kukunonya nkutte naye kati kikyannuma aba people power banjigiriza okukyawa Melissa obutamwagala nnyo ne mukyawa kano omwogerako n'okola kitte kikyannuma obadde nnyo mpagirwaga music industry ya Uganda ogenda kufuuka a general image onasigala oyamba music industry nja kusigala nyamba industry ya Uganda nnyo kubanga bwe tutunya Bunamwaya muno tulinamu studios ziringa 3 eziri Bunamwaya tulinamu Monster tulinamu studio eri awo ekwata video tulinamu studios 3 nganya studio za music okitegeera kinkatakako okera ku makya okunoonya ebitone ebyenjawulo biyamba okitegeera because mmanyi ekintu kyokka kyembadde simanyi politics gwe sibadde simanyi naye ebisigadde mbimanyi naye ate byebadde mmanyi ate I think byamaanyi nnyo okusinga politics teri ekintu kisinga kukera kumakya kuba kizibu nga kutunda luyimba ekyo kituufu teri ekintu kisinga buzibu kuyita muntu kujja kulaba sho kituufu okitegeera politics y'omwabu wisente n'agenda mu kalulu n'akuwa kalulu okitegeera oba n'omuwa sente naga kikolemu kino nakikola naye ebintu ebyo ssebo okuguza oluyimba omuntu n'okuyita omuntu munange ndeese omuyimbi wati jange omulabe si kyangu simyabbi kituufu yemu ku business irimu propaganda either netonya oba tetonyi wetonya kapishi wetatonya abantu tebagana okujja nga teyatonye so ye business kyasinza okuba nga gye mbaddemu kati ku kyekisinga awo okitegeera so music business nja mubeeramu nkyamulimu because andi muno andi musaayi era nsuubira nti no wenaba ntuuseeyo bimu ku bintu bijja soka okukera ku makya okunoonyereza mu Bunamwaya muno tulinamu ba superstar nkoze ntyo bayamba ate sika omwana agamba nti chairman L3 aliko yanyamba kino njakulekawo mu maka saka kuva mu Bunamwaya mpita mu buyisi zwi njakulekawo mu maka nga chairman asoose okukola ekintu wekiti ataddewo kino wekiti nenda abanfa balyogera nti no bonna babaddewo naye waliko omuvubuka era yali tategeerekeka
Kwange sazo bambuza yani tategerekeka. Osanga omuntu numizana abantu banyinyo omutwe. Abya bofuzi bali muno abagera okuziba Jacob yani. Ali awo mvubuka yambala jini atambule motoka yatekadde mu muziki. Bebuza ne gyovudde. Bebuza waki? Bebuza jena vate bategera kutegera. Oshegera. Bo bade bamanyi nakabera mu bunamaya emyaka ngebiri. Mbadde emyaka imeka 10 kati 17. Era. Okuva wali wansi nenzikiriri wansi nenzija wano. Oshegera. Myaka mingi kati bo bade tebamanyi to jendi. Nenga jendi ndaba buli kimu kigina maaso. Okay. Nebibi ebiri mu mumbi manyi. Okay. Okumandi muzibu n'ababbi bamanyi. Ate ensula mu zoni y'ababbi. Kyembadde ngenda okubuuza ndamwaya badde amanyikiddwa nnyo okubuuzibwa emisango. Nga chairman Elsiziro ogenda kola ki? Omanyi oyagakera kumaja kukyusa nsi. Fuka mukwano gw'omubbi. Omujjemu omuzoogo. Okay. Okitegera. Waliwo kyali wange abadde tanjagala nnyo. Naye yakedde kumaja okundanganya mbadde akakofira kano. Yanjagadde. Ne mutuuza ne mugamba omanyi okuvuma omuntu si solution. Yeah. Wazo kukkiriza omuntu kyakkirizamu ye solution. Okay. Beera n'ekyoyagala naye abeera n'ekyoyagala. Okay. Okuvuuta kyavuma. Oyo omu yekeka mmala. Sagala kyalo kingi abali ku Facebook bangi oyo omu kasofu nagokyusa asobola okummala kati mbala mbuuza nnyo bali abagala enkyukakyuka. Oyagala enkyukakyuka ogimanyi? Otya? Bw'oba ogimanyi enkyukakyuka ki kitegeeza ki? Simu yanfuna yokayoka enkyukakyuka kigambo kinene. Kirimu emirembe, kirimu respect, kirimu ebyenfuna, kirimu ebintu bingi. Niyo yagala enkyukakyuka kyokka omalako abantu emirembe. Nze njaga kubeera chairman tagala kumalako omuntu mirembe. Naye tubanga gavumenti yagala kwongeza luguudo nakutuuza negala munnange twagala luguudo nolukolebwe naye ate ndaba ne bizinesi egenda kufiirwa. Tetulina ssente nga division naye tubadde tusaba otukola oluguudo luno mwana wo omuzukulu asodduganyulwamu taata mpayo kajasika inchi kamu tukola oluguudo lwaffe luno one on one ng'omukulembeze ng'omuntu andumirira omuntu wa wansi siga kubeerera waggulu simanyi onsange simanyi biki nedda kubanga nze muntu mukapase gye mbadde mbu gye nninamu ntinitini sandisuza mu zooni ya Lufuka naye badde ngenda ku mu zooni endala kuba mulimu zooni ennungi nga Mirembe Ngobe mulimu Mufufu omwo mulimu Lubowa mulimu ennyumba okitegeera naye ndi eno Lufuka n'emmotoka yange bagibbako awo Saidi Mira ne bajambula yonna batali banga ate ne bankubira enkyera bagajjako bakubbye naye tufune abiri wavwadde butuluma ne bagaba kyali mmwe nalinganga mmwe naye onategera nti okubba si solution nekulakulanya. Okay. Ojakira kale mache lero be Jacob agambe kale akagambo kale mu bulamu bw'omuntu kate mikisa gyo kufuna. Ojagamba kale tudde omuntu gogera okuddamu okusanga ojja mubba bajja kukubajja kutta because otambudde ne kale. Kale kyangu nnyo kira kumajo gamba ati kale naye akagambo kale kazitowa. Sikangu kakusanyawo mu life yo senior B. Chovana tukubiza nnyo omuvubuka yenna gy'oli omukazi wagamba kale fanye omuddaabirize afuke kyaliwo akujjeko akagambo ke bayita kale kabi ate katabbu. Okay, naye kati tuginyako buginya bakazi naffe ate tumanyira sibamanyira sinabi mukazi Katonda yamuntu namuwa namufaako omukazi kyekimuli kyo yakuwa comfort. Omukazi wataterera n'ensawo ze tezijja kutereera olina okumakinga sure nti nno omukazi omuterera omufuna omukisa mu nsawo kubanga omugaso gw'omukazi kuyamba musajja kumulisa. Kyova olaba abayindi bo batusinga n'abawarabu omukazi yategerera amaka kebe ng'afunye omusale ogwenkana wa aguliraga mami funye milioni 2 omwezi zino n'amanya mitwalo 5 zigenda ku saving zino zigenda zino kati n'omwami wange alina okubeeramu n'akasente kana kasente ka family bweyogera ku mukazi bwotyo oyogeza maanyi n'obumanyirivu obw'ensuso era omukazi abadde nga ye muwagizi onamba emu mu mulimu gwa entertainment gye tuli eri ate no mu politics omukazi muwagizi wa NRM nnyo ogenda bakyusa otya? Omukazi muwagizi wa NRM nnyo omukazi ekyenjawulo ekiriwo otudda mu politics
nti omukazi alina ebiseera bingi nnyo ebiwuliriza n'ebyetegereza. Omukazi asobola okulonda omuntu nga si w'amaanyi n'ebirowoozo bye n'enjogera ye nga gy'asiimye. Katonda yatonda omubiri gw'omukazi nga guwuliriza. Tegulinga nga musajja nti amaanyi gamugomolese mutunde kamera nga tabitegeera. Mani kyagamba Katonda yatonda omubiri gw'omukazi nga guwuliriza. Oguwa enkwaso ne gukuwa omwana, oguwa ebigambo ne gukuwa love. Ate omubiri gw'omusajja Katonda yagutonda nga gulina okulya ku ntuye zaagwo. Wekyatondebwa olina okusetinga okuyingiza 10 mu nsawo. N'oba ng'otonda omwana ku nsi olina okutuuyana ng'omutonda. Ekitali ku mukazi yaliwo okuwuliriza buli kimu. W'omuwa love akuddiza love, w'omuwa enkwaso akuwa omwana. Okitegeera? W'omuyisa obulungi akufumbira ettooke ebiddungi, w'omulaga omukwano akusabira emikisa ensawo zo ne zifuna ssente. So omukazi oyo abeera n'obudde bungi nnyo okubeera ewaka n'abakange ennaku zino abakazi b'ennaku zino baakyuka. Life yaabwe obwongo bwabwe relationship zaabwe bazitambuliza ku TV series. Kyova ojja kusanga zino ku TV kuliko kaserewe kati n'atula n'akaba n'amaziga n'ayagala bbaawa mwisenga walabye ku TV oba kafirimu kalabye because Katonda yamutunda ng'alina mukakkamu nnyo naye ng'ate wa buyinza nnyo mu maka. Omukazi mukakkamu naye ate wa buyinza nnyo mu maka. Dakika ziba 15 zabeera n'omusajja mu buliri naye asobola okukozesa omusajja ebintu byonna by'ayagala wabanga mugezi. Mwezi dakika entono ezo 15 weziti asobola okukozesa omusajja byonna by'ayagala mu dakika 15. Okimanyi Senior B navaakuwano nengendako ejjinja nga nkwana bukwanya mukazi nga simulabangako. Mala kumutuukako negamba kati kiwaki nziza ejjinja ndi nga maze okikola nti Katonda yamutonda nga ye asikiriza. Teri mukazi mubi kabe mulema wale wamuso amulabira ng'abigula nga mukazi ono engeri gy'abigulamu. Osigera Katonda yamutonda nga asikiriza buli kitonde kiyitibwa omusajja. N'owogo oyina essaawa zino Senior B waliwo omuntu amwegomalaga singa Senior B akyawa omukazi ono kituufu ne gwozaddemu enzaala 4 3 2 waliwo agamba singa Katonda afuna omukazi ono oli mutuufu. Osigera so Katonda yatonda abakazi nga bo bawuliriza. Ate omukazi agenda okulonda omuntu talonda nti no amwadde kiki kinaga nti omufiriri gye mbadde nnoonya kalulu nga nnoonya kaji wetuuka ku mukazi agamba gwe Jacob bannange Jacob nsanyusa okulaba musajja gwe ne tuva mu kanoonya akalulu tetuva bannaye programu yenku wankubira ka voice note kano nakakupuleng nkazanye nenkawuza nenkamukubira mu matu ng'akomyewo kale bannaye nsanyusa okulaba nsaani mujja nkuwulira nga tugenda Jacob ojja kujja ogenda kujja nsanyusa kati munange mama onzijukira siya nze namala dda nendaga muntu yange ogiraba nondera ku gundi wali njakkakuwa mpazi nga banakakubba bubbi nenjakkakuwa nja kubeerawo naye ate omuvubuka omutukaga munange nze mpa ssente okuwa akalulu kange mpa ssente nti omuvubuka olinamu matiza nnyo wotamumatiza na ssente ojja byogera bino byogera akugambe mukalulu kano omuntu atagenda kuteeka mu nnyo bamuyita Bobi Wine kubanga already ali mu time ye ali mu wave ye Katonda amuwadde time ye yeeno kiri ye ogikozesa obulungi ogikozesa obubi si asoose okubeera mu time ye Babesije baliko mu time yaabwe Lukwago yaliko mu time ye ngundi Luchamuzidemani yaliko time yo Katonda agikoleramu kyagikuweramu kiri erigo gikozesa obubi oba gikozesa obulungi oyo tajja kuteekamu niwe wagenda muteekamu naye ffe bakina simanyi LC bakina simanyi MP bakina simanyi olina okuteekamu amajja. Biki byoyize nga tumaliza biki byoyize mukana akalulu ka campaign za door to door wadde ng'otuuka mu bantu maybe bwali tosuubira nti oba naawe oli batuukamu biki byoyize byolaba mu bunamwaya byensosa okuyiga nti abantu bali man-minded nnyo. Abantu baagala omukulembeze abo wa ssente wadde talina tagenda bakolera kabawo emitwalo 5 bagenda okulya nga akabinja
bamuwe emyaka 5 bamuwe obulamu bwawe eby'emyaka 5 abafunze olw'emitwalo egyo 5 gye yabawa oba omutwalo ogwo gumugo yabawa oba kilo y'akawunga oba omuceere kyenyize nti omuntu asobola okusaddaaka emyaka gye 5 jasitwa mitwalo 5 olusi 10 olusi 2 olusi mutwalo nagisaddaaka nagamba ngenda kamuwa because amugulidde ekyemisana because amuguliddeyo kilo ya sukaali naye nga emitwalo 5 gino gyamuwadde omusajja agenda kukeera ku makya anoonye sente zatadde mu kalulu emyaka egyo emyaka 4 ye capital gwafunyeemu ge magoba 5 kiba kiweddeko kagiri emyaka 3 gyanoonya kalulu akomewo akose gine kutegeera addemu akoze kintu kyekimu tulotetingiraawo tulotetinga kyova olaba mukunoonya kalulu bantu bakubeekozaakoza bamukutte simanya ataasannema bamukutte simanya akolaki bwolabira abantu batonaatona obulabulabu obutategerekeka yaguze boodi za ludo yaguze kiri yaguze ekitegeeza ebintu byandibadde yakola luli ekyo kankobuliremu ekyenjawulo ba president Museveni tetumwagala naye wamala okulya ati akalulu ati pa natandikirawo campaign obadde okyetegereza ye muntu I think asinza okutambula Uganda Uganda yina agimanyi mu ngalo ze 5 agimanyi ate ye muntu teyerabira muntu ng'akulabye mu maaso ge ng'omwadde challenge alinga njovu akumakinga wati nakutegeera ekyate mutabani we naye akiina naye amakinga era yakikopa kutaata otegeera nti yo kasamala akalulu ati pa atambula n'ebisawo bye natandika okufukirira kubanga amanyi ajja kujja ekitali kuba abanyabufuzi abalala balungi mu kwogera balungi okudda ku Facebook nebakola bonna byebakola naye mulimu omuntu simwagala nanze simwagala kubanga yampisa bubi ola gayi bamita ekyandeeta okumpisa obubi yagaba enamba zange ku page ye kyekyamuntamya ne mukyawa tozakera kumacha kudda personal namba y'omuntu nogigabira abantu bamuvume ne bajja abantu ne banvuma ne bampemula ne bakola biki naye nga wa info ey'ekisiru ey'obulimba nti nvumye bakadaama bona bakadaama mbavumye basiru tebalina magezi nga nali nvuma bakadaama balinga nga 6 bakozesa ekifaananyi kya mwana wange nti namwebakako naye nga omutunulya structure ye bambi ayambye omuntu bamwita Segirinya oyo mbakuba nga nze nonda ebyaddala alimu obusiru bungi naye alina omutima oguyamba n'ogulumirirwa asinze ba MP bangi nyabadde mu gundi mu parliament omwo asinze bakansala bangi abadde mu KCC akoze addukidde omuntu wa wansi typical wansi akoze buli kimu nekyo semwagalako mwasamu naye mukozi mullo ebyo byakudda kukola kibiki Segirinya wanga nti bantu ba politician abasinze okunkolera omwaka guno ku social media simuwa naye muwa because akoledde omuntu wa wansi byanza nnyo akalulu kagenze ku scientific sibya oba akamwe sika scientific simwe be basimba ku mugongo ati tusimba ku mugongo basimba ku ballot akamwe Africa ballot kagenze ku scientific teri kubalale nkungana bazitadde nayo nokola ebintu bingi olina okubeera ne sanitizer olina okubeera ne gaani ekuba kumanyi ga mugongo olabe ogenda mugamba mpa akalulu olina oba toyina oba talina ambadde nsaba kumpa akalulu kwegamba kyagenze kya bbeeyi naye ng'ate oba kyama OCC tebulimu ssente okitegera kugeza kufuna bafuna sitting allowance temubaamu ssente wazira osobola okukozesa nobba ssente togenda kubba ssente quote me right tebulimu ssente osobola okukozesa nobba ssente position eyo nobba ssente otya kyandwadde ombuuza kimbuuza nkikudde otya sikiwulidde njagala kimbuuza obba otya ssente nga LC3 gavumenti wekera kumakya nesindika obuvumbi 10 ku division muba wa structure ne bakawula bagenda tugakola oluguudo tugafukirira amazzi mu nguudo ziteza otegera tugera kuddaabiriza kino wekitulire wekiti otegera tusolezeza sente wekiti mu babucha bakibiki oli waddembo gaa tetuzikola kubanga era tebazikoze abaddeko emyaka egyo
talina kyakoze wadde n'ekyo kyalaga bannange nze nkoze kino mu linnya lyange ndeseewo kino ndeseewo mukululu guno sinza oyo mbadde ku leediyo emyaka 40 sivuddeeko even if nafunye erinnya even if nakola ki sente ze mbadde nfuna size nnungi nyengi ziri awo naye mbadde kaddebe nga nkaagala mu mutima bunamaya ndi mutima kuba njaga gikolera because mwe mbadde omwana wange wakulidde okitegeera kiba kitegeeza nti no okumpanya abalaba kuyina nzi siri mukumpanya kyova tojja kunsanga mu nziro ate jakobo akoze kiri jakobo akoze kino jakobo akoze kiri okujja kubina ebivulu ebikusala omuntu nave nakuba nga akubanja mama letisha mutumide mama letisha manja ya milioni 2 oba ozimpa nzimuwe atulinde tuve mu lockdown tujja kukola tumusasule mpola watu mu YouTube channel ya Jacobo ya Africa Corner atumwe ya Jacobo ereke $5 tujimwe tumwa atuje tujikuwadde fana yo tukutekereko wakapaka zinagwayo nenga kikisini abitino esazo ntukuze yaye ndastaki yamanyi nnyo gy'oli obadde ambassador wa Ntebe ebbanga ddene ng'oli DJ naye Ntebe genda kujjukirako ki oli mutuufu ogenda kujjukira nga DJ yakubanga remixing yakubanga music pirako DJ ow'enjawulo Jago olaba agenda na mu parliament Jago yani agenda mu parliament Professor Jageze mu parliament wano ne DJ seba afugenso kimanyi ye president w'ensi yali DJ ngaraga wakatona akimye eki abaye bamuwa obululu tuveka tumuwe kyali waffe atukubye ngoliko ebbanga ddene kati katumuwe tulabe kyagenda tukolera ng'osaba akalulu wano ng'omaliriza ng'osibula ng'osaba akalulu kituufu ogenda kwesimbawo oba oli mupalapase kyekibuzo nange kyebambuuza eyo gwe kituufu musajja wajja kituufu boosi wajja kituufu Jacob ali serious kituufu ogenda kwesimbawo nga bw'osaba akalulu sinyambi kubanga baida kino kyakanza abantu bangi wagale nnyo kyakanze nze okwesimbawo nange kenyini kyakanze nze akera kumakyogera ku people power mu Nuupu natuuka mu Nuupu buli yanvuma nga mulabako wenti ninga aseka ninga nze mu mutima gwange wini gyendi bo bamanyi bangonza n'engenda gye bali naddanga musiro mu bwongo abamanyi otwamugonza yatulira mu layini nenga tamanyi nze nfunye wini wala mwala yansanze nga ngenze kukima kadi nankuba selfie bulungi nnyo nagenda ku Facebook yange nagamba obula twakuvuma muli ne mubuuza wafuna muki wazimba mukalina wafuna mukisa mubi nze sikulaze mukisa mubi ozze nosaba selfie nenjikuwa ewa Katonda nfunye credit esinga credit ya Katonda esinga y'omuntu kubanga omulya mmere takuta omubiri gwa mulya mmere tegukuta n'okera kumakya n'ogenda n'onaabaawo netukwisako tuti gundi ya white ovakeko because omwoyo gwo tegukuta yena amanyi kyafunye credit azina ndaga nti nze yakuvuma twakuvuma mbwa gwe nemubuuza muli ofunye muki wafuna muki wazira afuna kisirani gyoli n'abaana nabaanayo yafuna ekisirani kubanga wavuma omwoyo gutayina buzibu gyoli buli wavuma omuntu senior B kanchikuddemu kino buli wavuma omuntu n'omumalako emirembe omalako ne Katonda yamutonda emirembe kubanga Katonda yatutonda mu kifaananyi kye era bundi Katonda omuntu gwe yatonda alina omugaso gwe ku nsi ebisiraani ensonga kitufuna ebisiraani mu nsi tetumanyi ngeri gye tubifunamu mu bantu betusanze ku nsi mu baganda baffe mikwano gyaffe mu bazadde baffe mu bantu betwebaka nabo mu buliri tufuna ebisiraani ebyenjawulo kiriri gwe okulisivinga ekisiraani ekirungi oba ekibi gwokera kumakyo nodda ku Facebook because teri muntu akulaba olina accounts nga 10 leero tuvumaani tuvuma Jacob olinga kino Jacob olinga kino olina data nemanya ensawo yo somehow ensigo gy'okungula maaso awo tejja kubeera nnungi tojja kiraba kati because omanyi okuvuma kyekiriko kyekireeta nalinga nga bo by the way ojukanga nakatandika radio nga nvuma naye omugenzi radio yangamba Jacob omuntu gwenjagala affe ku nsi ya Mukama gwomu ku bantu gwenjagala affe nadda ku mavivi gane mugamba ayi Mukama Katonda
njagala onfuule omuntu omulungi njagala kuddamu kwezuula buto nkusaba sigenda kukeera ku makya kubonyabonya mwoyo gwa muntu mulala njagala omwoyo gwange guyigirize okuwa respect omwoyo gw'omuntu omulala era nsaba mu byonna byengenda okukola byengenda okuteekako engalo bimpe ekyokuyiga nga binspiringa omwoyo omulala sagala kufuuka mwoyo omulala mubi sagala kubeera na evil mind evil soul njagala kubeera omwoyo gwange nga mulungi wendiba ntusa okufa ompe n'enfa ennungi etandeetera okutambulira ku mimwa gy'abantu nyo osanga omuvubuka katonda yamuyamba n'avaawo n'agenda gye yagenda oluusi ng'ali mu Uganda bantu bangi gye yagenda abafiiriddewo bantu bangi abaludi mu Uganda abafudde naye n'adda ku Facebook n'avuma akikolera mu nzikiza amanyi nti ye mulungi alina akawunti 10 alina akawunti 2 akikoze akuvumya kumazeko emirembe senior B gyokoma okumalako muntu munne emirembe ensawo yo omukisa gwo abaana bo bonna oba bamazeko emirembe gye bujja mu maaso lwakubanga tetukirowoozaako naye tit for tat is a fair game kama kawaida kama is a bitch era amalako n'akomawo kyosiga leero comes around so wenagenda kukundi nkyakumalirayo tongoba kati wenagenda ku Nuupu omuntu gwa gwasooka nasanga abanvuma nga bagamba Jacobo gwe twavuma oyo ne Bobi yampa kadi omukyala yagamba wala twakutereeza nentuuka nemukuba mu ngalo nemukuba high five yamanyi yantereeza naye ate nze yatereeza ye ovanga kera kumakyo ku muntu okumuwemula n'okozesa omwana nga ekyokulwanyisa n'okola byonna byokola najja gy'oli kyekiri Yesu kyeyakola yategera nti Yuda ajja mmulyamu olukwe yategera nti Simon Peter ali mwegaana naye teyabakyawa esigala abeera nabakawongezaako n'abasembeza teyali musiru era amanyi nno wosiga ensiga embi okugula mbi wosiga ensiga ennungi katonda awumuza omwoyo gwo bulungi so abantu b'obunamwaya mwenna ng'omanyi obeera mu bitundu by'emunamwaya zoni z'omunamwaya bamuseddeja ku ntuuze omusajja asoose okubeera n'ekibiina kimu mu bulamu we ekyobufuzi kye baita Nuupu ngenda kwesibawo nga chairman of 3 to be era omwaka ogujja ondabiranga ddala mu February atandise okulonda ondabiranga ddala tukyalina olugendo lw'amaanyi nnyo okutereeza bunamwaya yaffe ne bunamwaya yange naawe tugitereeze twekulaakulanye era kibuzo senior B kyambuza kituufu ngenda kwesimbawo ne posita egenda kufuluma lwakuba kakkane ekintu kijja kuba naye njagala kaluluko aisalutiyo webale nyo bali ddala eno gye bayita Sakata Vibes ZDJ Senior B Manga Mgongo yabeera ku kamera okuleetera ensonga zonna nga ziri live and direct webale tewerabera okusubscribe nga sharinga link eno eri omuntu afa ayagala obubaka buno bumutuukeko naye anyumirwe ayige ayigirizibwe webale kulaba Sakata Vibes.